Wasumira kwetembera buli mu kibuga Jinja mpaka Kyagulanyi Center Bogwai ddala kuteekateeka gyezokwesoba nakyazuza eya NBS kubanga abafuna ensonga zanyonyola naye onjogera mu kaseera kano nga walaba embeera poliisi eyituli basobola baayi abantu abawamu aboli abamadde ekitongole kya FFP abakakana okyazalalo bonna bapatrolinga ekibuga ogezaako okuba nga embeera abagiza mu nteeko era okugezaako okuba nga abasansanyibwa nga bakolagana wamu oba nga baziyiza enkola eya bizinesi mu kaseera kano embeera bwetiro ekyalimuze naye mu bwaka Kyagulanyi eyatusse era nga lukunto ayogerako eri ab'ebisoga ensonga ezimutwala mu maaso eggwanga era ng'ali wamu president ekibiina kya DP Mao mu kaseera kano bweti embeera bweri wano wendi olaba abantu abali akatale ka Jinja Market awanikirako eri abantu abamanyiza musanyu etagala kaseera kano naye ebyekwerinda byo byamangu okuvuga Jinja yayinza omusabe waayo abantu nabawamu kaseera kano era nga wano ebyobusuubuzi ku katale bwakyankalangidde abantu bonna bakutte emirimu gyabwe era bazze bangi olaba amakomekya seetamu
abantu gabo balaba bangi mu kiseera kano olabira ddala nga enkola ya social distance teriiwo n'akamu nakeddagala mu kaseera kano. Kino kiba kitegeeza ki mu ngeri yonna okulonda kusobola okubeerawo nga si nkola ya scientific mu kaseera kano. Olowooza olaba abantu obungi wano ku Jinja Central Market akatale ate ejjimbe abamu balabira ku bizimbe waggulu, ekifaananyi ekitulaba bizimbe waggulu abamu gye bayimiridde kubanga balaba ebimu ku bigenda mu maaso kaseera kano.
balaba abasinga bavudde ku mirimu gyabwe era nga beeriyo wano ku luguudo lwa Nizaamu. Ezimu ku nguudo ezibeera bizi wano mu kibuga Jinja zonna olaba abantu bangi abeeyiye ku nguudo zino. Olabira ddala nti enkola ya social distance teriiwo n'akamu n'akeddagala. Bazze kubeerawo balabe ku mukulembeze w'ekisinde kya People Power Honorable Kyagulanyi Ssentamu abasinga gwe bamanyinga kuguwa mu kaseera kano. Naye poliisi nayo ebali wali ku mabbali egamba obufaano obutanyagwa tebagenda kubanga bakkirizibwa okubeera nekyebakola mu kibuga, era tebali mu kukkiriza bantu kugenda maaso nakukuŋŋaana wano mu kifo kino ekya Nizaamu Road. Honorable Kyagulanyi Ssentamu wali kubanga ayogererako kumukoledwa atala wano mu kibuga ky'Ejjinja oba Jinja City. Security y'amaanyi, embeera ya bunkenke naye bo abantu bangi bonna beeyuye okuva mu nsonda ezitali zimu, naddala okuva mu bitundu ebikola ekibuga Jinja n'ebitundu ebikola Busoga nga disitulikiti z'Ekamuli. Twalabyeko abavudde Iganga, waliwo mu disitulikiti y'Oluwuka, Mayuge ne disitulikiti endala ezikola ekitundu kino ky'Ebusoga, bonna bali wano naye nga olabira ddala nti abantu abasinga bo balinyiza okuba nga balaba omukulembeze w'ekisinde kya People Power bw'anaabanga amalira puroguramu gy'alimu ne Honorable Robert Matumau ow'ekisinde owa kibiina kya DP wano ku leediyo mu Jinja gye bayita NBS, era nga puroguramu egenda kutambulira ddala okuva essaawa 4 paka essaawa 7 olunaku lwaleero. Naye nga njagala okujjukiza nti bino ebigenda mu maaso byonna befuna osinzira biva mu kibuga ky'Ejjinja ebifaananyi biiraayo wano nayo kibuga okutuusaako okugenda kufaana embeera yonna nga beri kubanga etambula wano Jinja byonna ebinaagenda mu maaso kwegamba wonna ogenda kubanga obisanga wano nayo kibuuka. Naye ng'embeera bwetyo bweri jasinzi waliwo ekikatiriddemu abantu bangi okutegeezaako okubalira wamu. Abamu baasibye amaduuka gaabwe, abamu baleese emirimu gyabwe. Bamanyi nti olunaku lwa mukaaga abasinga tebaakoze, so bonna bazze wano okuyayaana okubalina eri omubaka waabwe owa Champion List, era omu ku beekwegaanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga e Uganda mu kaseera kano. So embeera bwetyo bweri, abasinga bali kubanga bawulirira omukulu ku rediyo gaabwe, abamu baataddeyo ebizindaala, abantu abamu bagenda maaso n'okubanga babawulirirako, era abantu abalala bo bagenda mu maaso n'okuba nga bo baalinze jasiti abamu bafunira ebigenda mu maaso ku mikutu egyamugatta bantu aba social media yonna gye basize okuba nga bafuna ebifaananyi n'ebigenda mu maaso naddala wano mu kitundu ky'Ebusoga wano wetuli ku Jinja. Tugenda kuba nga tukusaako embeera yonna nga bwegiraba, naye nga embeera bwetyo bwekyali wano mu Jinja. Controle com a cara.
Trying to disperse the masses, a distance from where the station is, and you see that they observe social distance as you see. That is the station like. The DPC is ordering his men to see that they disperse the public or the masses as they move a distance and have social distance. Because it's very small. But as you see, Ugandans, most of them, they are failed to observe social distance, and most of them they are like, we will not leave this place until otherwise they think most of them have left their workplaces. They have convened here to see that they are eager to see the champion history this year the Afghan Center, which is at the radio talk show here in Jinja. Those are the pictures coming in from me. Different people who have come here already taking shape as president Honorable Nabasau. This is moving back where maybe he has come from. He has come for the talk show, but I think it is done. President Honorable Sky. He had come to join Honorable Government Center, the president of the People Power Movement, which is a pressure group in Jinja. Just to see, give you a few of the pictures that's coming from here. President Museveni, come 2021, you should leave us alone. We need peace in Uganda.